kube mu ngalo ezaniriza kwaniza ekitiibwa tugenda kutandika n'ennyimba ekitiibwa kya Buganda n'oluyimba okuva edda n'edda eryo lyonna wasobola okuba okutaddemu awo wakyasobola okukungaana wakyasobola okutambula netubaako bwe tusinkana ensinkana eyo tuzemu olunaku olwaleero ayi Katonda tukusaba ogiteekemu omukisa tukusaba ogiteekemu okulungamizibwa kwo era tugenda okuteeseza muno n'ebigenda okuvaamu n'ebinaavaamu oluvannyuma lw'enteekateeka eno bitambule bulungi tukusaba omubiri waffe ono azze okuwalira ensonga ekiba kyalina okwanjula nebyakisuubira okuvaamu bibeemu omukisa gwo ebiba tukusobirwa asinga obuyinza fena ne tuddamu nti Olugero lwange
mukama wange Morinda Anfunika Kamana Katikkiro abayimbi ne bannakatemba okujja okukiika embuga kifuuse kya nnono era omulembe guno tugenda kulaba nti omuyimbi yenna ali mu Uganda alina okulaba nti akiika embuga ayogere engeri gy'akolamu emirimu gye. Nolwekyo njagala okubaza olw'obudde bwatuwa tusobole okulaba nti omulimu Ssaabasajja Kabaka gwe yatutuma okulaba nti ebitone bituukibwa kuba ku ddala ery'obudda ku ddala eddala gutuukirizibwa. Kamwezi Katikkiro ow'Embogolo Morinda Anfunika ayimbye Malibaaga ate era y'omu ku bayimbi bw'onoonyerezaako okulaba ki byakoze olabira atambudde bulungi okuvaayo no mu lugero kuyimba mu Kamwezi Katikkiro bannannyini bibiina bino bategeka ne bayita abaana abalina ebitone balondemu era bwe baba bayita okulondamu aba Eagles Production mu baana ng'ebitaano oba ebibiri abajja okwegezaamu omukugo yali ono oba